Kadang TV video ya Don Muhammad nga alabisa Don Asiya bantu bangi abavudde ne bajogerako Don Muhammad bwabadde nga ayogera ne Don Asiya nga Don Asiya amunyenyera ku mbeera gy'alimu n'okubeera nga ebintu bye Don Muhammad yabadde amugamba nti ebintu tebijja kusoboka kubeera nga babitwalira ku nnyonyi twali nga Don Asiya yalaze nga ali mu bwetaavu ng'ate obwetaavu balaba nga ayinza okujja ku Don Muhammad. Bantu bangi nnyo abavuddeyo ne bakomentinga ku vidiyo eyo nga omu ku bo y'omwami ono katusooka tumuwulirize. Naye nga Don Asiya ebyokukwata nga bizze ku bbali ekibuuzo kyane kiri nti ono kyali badde boyfriend wo abadde kyaliwo abadde mukwano gwo kugane ne kategole mwagwa ennemi okutegeera kuba ekisooka is a hypocrite ekyokubiri si mukwano gwo kibayita a friend in need ekyokusatu obeera otya n'ensawo ezisukka mu 6 mu nsawo 2 ng'oli ku runaway nga toli mu bulambulukufu mu nsi mw'oli obeera otya n'ensawo ezisukka mu 6 n'oyingira ensawo 7 omuntu yenna ng'oli ku runaway olina okubeera n'ekkago nga just ka handbag buli kintu ky'ofuna olina okubeera ng'okisindika e Kampala oba ewammwe gy'obeera. Ekirala omukyalo omwami ono nayeefudde mukwano gwe era w'otuukanga noonya videos ze bambi si kyaliwo era mujje muba mikwano gyo ne wali baagulaze eti akuyambi ali mu kunoonyezaako Bible. Ekirala kyensembayo okugamba Don Asiya onneewuunyisizza nnyo okulaba nti nno ebintu ebimu badde tobimanyi naye ng'ate mwefuula ba special bali abaayogerwako ku mitimbagano gino kuba mulina ba followers. Tomanyi kiyitibwa deportation, tomanyi kikibeerawo nga bakudipotinga, tomanyi kiki olina kukola singa bakukwatira wabweru w'amateeka. Ekirala ono kyaliwo tamanyi nti omuntu osobola okukwata ebintu n'obitikka nga byekyero n'obitikka cargo lines nezibitikka ne zibituuse e Kampala if you have that money ebbanga lyokoze ng'oli bumenyi bw'amateeka. Ekirala tomanyi bbanga lyogenda kumala ku deportation camp kubanga bosi oba yakutte oba yasazeewo bakudipoting yalina right okumanya ki ekiddako mu bulamu bwo. So kino kibeere ky'okuyiga eri mwenna abawala mwenna abalowooza nti ogenda kutoloka gwenna alowooza nti nno okutoloka ye solution yo. Learn how to save. Bw'omala okusavinga ebintu by'okoze byonna by'oguze bisindike. Ate omuntu atolose yenna teweetaaga kugula gadgets, teweetaaga kubaako ky'ogula. Kola ssente yo giteeke mu ddoola, funa emikwano gyo gigikyuse gizizze mu ddoola, sirika ne ssente yo mu nsawo. Buli w'otambula tambula n'akasente ko kakubeere mu mpale. Byebyo ebyange. Don Asiya guma kigenda kukulya nedda eka buli we tudde waka ofuna entandikwa. Omwami oyo ye bw'atyo bwe yalabye embeera ya Don Muhammad ne Don Asiya. Mukimanyi nti kibadde kirabika ku TikTok nga kirabika nti Don Asiya ne Don Muhammad bali mu mukwano era baagalana. Wabula embeera eyazeewo eya Don Muhammad okubeera nga yakutte Don Asiya n'abeera nga amuteeka ku live oba n'abeera nga akola video eziraga Don Asiya obuzibu bwalimu. Tuyinza okugamba oba oliawo tekyalibadde kintu kirungi. Don Muhammad kiringa naye bw'onoolaba nti singa Don Asiya yakoze ekintu ekyo mu butuufu naye waliwulidde nga si kyekyalibadde ekirungi. Don Asiya kati yeetagisa sapooti yaffe, yeetagisa buyambi nti tuyinza okugamba embeera Don Asiya gy'alimu kakati yakupanikinga. Oyinza okulaba nti abadde mukyala gwo'gamba nti nakola live n'olabanga atatya n'olabanga buli kintu kyonna akyogeranga tewali kisobola kubeera nga kimukwatako ng'ali untouchable. Naye muneeba ogwa mu mbeera ng'eno w'otegeera oluusi banno Don Muhammad ne Don Asiya babadde baagalana era nga tuziraba nti kapo batambula wamu, ddiiro zaabwe bazikola wamu. Don Asiya Don Muhammad bw'aba ayingiddewo kitulaba kuba tujja kwogera ku kyetulaba naye ate eby'omunda ennyo bo ababiri awo basinga obimanya.
Don Asiya twali tulabangaawo, Don Muhammad yakomyewo, Kajuisi kayingiddewo, bambi nkolabanga abantu abali mu mbeera ennungi. Naye obuzibu buno Don Asiya bwe yaguddemu, naawe kenyini awuliriza osobola obuggwamu. Oyinza okuba nga tojja kugwa mu buno wakukwata, naye ng'oyinza okugwa mu buzibu mu kiyumba ekyo. Naye tugamba nti buli muntu bw'obeera nga mu bizibu, mikwano gyo oba gy'obadde oyita mukwano gyo, oba boyfriend wo, oba girlfriend wo, oba mwami wo, oba mukyala wo, yalibadde ayimirira wamu naawe. Bw'olaba vidiyo eyo Don Muhammad yabadde akola, teraga ku facial expression yeno, oba ku face wano, oba body language, olulimi lw'omubiri terulaga nti ayina ne kyanyoleddwa nti oba omuntu baamukutte. Talaga nti muntu ono nali mbaddeko naye naye bambi ebintu byagenze bubi. Nze mu ndaba yange, ate era ndaba ye ndaba y'omwami oyo naye talaga nnyo nti waliwo okunyolwa, talaga nnyo nti kikulu oba bambi kibi nti omukyala ono baamukutte, oba kibi nti omukyala gwe nali ngambeera naye baamukutte. Ne bw'oba olaba ng'amubuuza, waliwo vidiyo awo yabadde ng'olaba ng'amubuuza ebigambo naye ng'alinga addamu nga leero naawe obuuza kugambye egundi nga bw'onoolaba nti okulaga nti naye naawe obuuza. Nakugambidde ebintu basobola bitika kati obuuza ng'alinga ayagala n'okubeera nga taddamu. So Don Muhammad embeera ng'eyo teyabadde ntuufu. Oyinza obutafuna muntu akugamba kintu nga kino, naye gwe kennyini osobola okwekyekkinga. Mulaba vidiyo gy'okoze, ojja kulaba nga ekintu tekyabadde kituufu. Tujja gamba ffe tuli ba ttiimu Don Asiya, tuli ba ttiimu Uganda, tuli ba ttiimu omuntu yenna aba agudde mu buzibu. Don Asiya ali mu buzibu, ebibi byonna byabadde akola emabega byonna ebyo byazze ku mabbali. Twagala kulaba nti agenda mu maaso, twagala kulaba nti atuuka e Uganda bulungi, twagala kulaba nti ne bw'atuuka e Uganda ajja kubeera muntu wa mugaso okusinga ne bw'abadde mu Saudi Arabia. Naye nga Don Asiya ebyokukwata nga bizze ku bbali, ekibuuzo kyange kiri nti ono kyali badde boyfriend wo, abadde kyaliwo, abadde mukwano gwo, kwegana ne kategole mwagwa ennemi okutegeera. Kuba ekisooka is a hypocrite, ekyokubiri si mukwano gwo nti bayita a friend in need, ekyokusatu obeera otya n'ensawo ezisukka mu 6 mu nsawo 2 ng'oli ku runaway nga toli mu bulambulukufu mu nsi mw'oli, obeera otya n'ensawo ezisukka mu 6 n'oyingira ensawo 7? Omuntu yenna ng'oli ku runaway olina okubeera n'ekkago nga just ka handbag. Buli kintu ky'ofuna olina okubeera ng'okisindika e Kampala oba ewammwe gy'obeera. Ekirala, omukyalo omwami ono nayeefudde mukwano gwe, era w'otuukanga noonya videos ze bambi si kyaliwo, era mujje muba mikwano gyo newali baagulaze eti akuyambye ali mu kunoonyezaako vibe. Ekirala kyensembayo okugamba, Don Asiya onneewuunyisizza nnyo okulaba nti nno ebintu ebimu badde tobimanyi, naye ng'ate mwefuula ba special bali abayogerwako ku mitimbagano gino kuba mulina ba followers. Tomanyi kiyitibwa deportation, tomanyi kikibeerawo nga bakudipotinga, tomanyi kikyoyina kukola singa bakukwatira wabweru w'amateeka. Ekirala, ono kyaliwo tamanyi nti omuntu osobola okukwata ebintu n'obitikka nga DHL n'obitikka cargo lines nezibitikka nezibituuse e Kampala. If you have that money, ebbanga lyokoze ng'oli bumenyi bw'amateeka. Ekirala, tomanyi ebbanga lyogenda kumala ku deportation camp, kubanga bosi oba yakutte oba yasazeewo bakudipoting yalina right okumanya ki ekiddako mu bulamu bwo. So kino kibeere ekyokuyiga eri mwenna abawala, mwenna abalowooza nti ogenda kutoloka, mwenna alowooza nti nno okutoloka ye solution yo. Learn how to save. Bw'omala okusavinga ebintu by'okoze byonna by'oguze bisindike. Ate omuntu atolose yenna teweetaaga kugula gadgets, teweetaaga kubaako ky'ogula. Kola ssente yo giteeke mu ddoola, funa emikwano gyo gikyuse gizizze mu ddoola,
sirika ne ssente yo mu nsawo buli wootambula tambula n'akasente ko kakubeere mu mpale bye byange donasiya guma kigenda kulya nedda eka buli wetudde waka ofuna entandikwa